Narabi submission ya Rebecca Kadaga, it was amazing. It was amazing. She was very bored. Ensobi gye yakoze yabuusa ate. Yawadde submission ennungi ate n'abuuka n'alumba Yoweri. Ng'omuntu. Tebalumba Yoweri Museveni mu bantu. Never tokikolanga. Ekyo Jacob Oulanyah ekiŋŋamba. Ne bw'oba ofa. Togezaako no challenging authority ya Saabalwanyi mu bantu. Yensobi gye yakoze. Yes. Jacob Oulanyah yaŋŋamba nti yagamba nga president nga meeting ezo ziwedde, sir, can you allow me speak my mind, me one on one? Namugamba okay. One on one. Namulaga kino kijja kuvaamu kino kijja kuvaamu kino. Nesi mu bantu Kadaga yawadde an amazing submission. N'akola ensobi. N'alifalinga ku Bakigongo. Namugamba gwe olabika oshifutinga goal posts. Yadde ensobi y'amaanyi nnyo. Ye mistake gye yakoze. Tosobola kwekomparinga ku Kigongo. Kigongo yaliyo mu nsiko. Is a general. By the way, is a general. Ekyokubiri Kigongo talina office yonna emuwa ssente eziri official. Rebecca Kadaga yatandika kubeera minister wa regional corporation. Abadde woman MP forever. Ngate woman MP seat eyo bagiteekawo ku derivatinga. Serving as a woman MP for 2 terms. Lumba abasajja. Right Honorable Rebecca Kadaga n'abeerako deputy speaker for 2 terms. N'abeera speaker for 2 terms. Kati wetwogerera deputy prime minister era minister in charge of regional corporation. Ekirala ye buli mwezi asasulwa ensako ey'obwa deputy speaker n'obwa speaker, by the way. Tosobola kumuteeka ku Kigongo. Kigongo akasente kafunayo akajja ku kitebe kyaki kyenaalema. Awo yayiseewo. Ekyokubiri kwe kugamba nti bwe nduuzinga de busoga ki. Museveni yadde alina okujja history. Abalage bana Diopeyo no Nkutu Bashabani Nkutu abo bonna. Ontegera ndowooza. Awo yakoze ensobi. Wala wona yadde afulowinze bulungi nnyo. Awo n'akola ki? N'akola ensobi. Kati Museveni yadde alina okuvaayo. Okay. Ekibi kya yagenti ye is a senior. Yakoze ebintu bisatu. Seniority, loyalty gyalina eri ekibiina. Teriiwo genda maaso. Seniority, loyalty, n'ebbanga ly'amaze mu kibiina. Agenti yasandikira kuba ssentebe bwa LC1 mu 99 ebbanga lyonna contribution ya marketing eggwanga globally n'ebirala. She thinks oba oli awo naye baali badde bamuyambako ekifo kino n'akisigaza nga tewali kuvuganyizibwa kw'amaanyi. Kankubulire seniority yes tukikkiriza, naye seniority eyo gikoledde mu kibiina kyani. There is no party code NRM. Tewali kibiina kye bayita NRM. There is a person called Yoweri Kaguta Museveni. He is the party. Okitegeera? Those who are close to him, those who have attended the meetings bakugamba position gya taking ebiseera ebisinga yebeera final ki position. Complete. Yesembayo. Nze nalabye abantu nga bakuba engalo. Abaganda balina olugero amagoma gakubirwa aliwo gavugira aliwo. Kadaga amagoma gamuvugirako kubanga she was the speaker. Takyali. Kati amagoma gavugirwa Anita ki? Amonga kuba yaliwo. N'Anita tebamukubira ngalo nti bamwagala. Tebakulimba mapeesa. Kubanga yaliwo bali mu kunyiga. Mapeesa tebakulimba. Era Anita Amongo mubolowooza nti bana abantu bakubira engalo nti bakwagala. My sister. Kola self reflection. Tebakubira engalo nti bakwagala. Bakubira engalo kubanga gwe speaker, bakubira engalo kubanga oyinamu Kamagu akayita kaki? Ettooke. Ayina ettooke. Yes. Aweweera engalo. Kyekyo kyokka. Aziweerere abamu, aweweerera abamu. Ekyo nakyo kikulu. Ride eyo nayo nkulu nnyo. Kyekyo kyokka. Kinayi mu State House yabadde mob. Towards. Ekirala ebintu bino olumu bibeerewo. Mu kalulu akawedde nali mpagira Jacob Oulanyah. We did a lot of work covertly. And we had to make sure that Jacob Oulanyah wangula. Naba abasinga mwerabira. Anita Amongo yalokinga ku Jacob Oulanyah nga takyacharinga parliament eyo. For like a year. Goli munda mawulire.
for like a year. Ngera Jacob Oulanyah tumusinkana wakaawe. Nga tumuuza ne Jacob Oulanyah kiki. Twena kyoyinza kolona gamba Gashumba. I'm the next speaker of parliament. Tulinde nja kufuuka ki. Unfortunately, nafa. Era bwe wabeerawo omuggo Katonda nze gwe yankuba. Kwe kutta Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah yali mukwano gwange. Ovanga ku muntu akuyita ne munyumiza mu kisenge kye. Ne mugenda ku balcony ya bedroom ye. Nga munyumya. He was a true friend. Unfortunately, nafa. Bwafa ebyaliwo byonna mubimanyi. Anita nafuuka speaker tayebwa. Nafuuka deputy. An amazing man. Ochuli andowooza. Yeah. Naye based on what I see, akalukobwa Sek. Bamwayita batya? Sek woman, bayita batya? National Vice Chairperson female. Ako kawedde dda. Kawedde kamongo. Yes. Ate binaga nti she was humiliated. Yaga nali humiliated when nali speaker wa parliament. Kati ate n'enguma, kati ate ne bino era embeera yeemu. Humiliation abamu mugikkiriza okutuukawo. N'akaseera katuuse Katonda akuwadde ekirabo. Obadde state minister for years. Obadde deputy speaker for 2 terms. Obadde speaker for 2 terms. Kati as we speak, oli deputy prime minister era minister of regional cooperation. Mwagala Katonda abawaatya bannange. Rebecca Kadaga asasulwa ensako etenkanika yalinganga mukulu wange Sekandi kitaffe. Former vice president Edward Sekandi afuna ensako eya deputy speaker for 2 terms. Nafuna ensako eya speaker parliament. Nafuna ensako eya vice president. Kati senior presidential advisor. President Museveni yamusasulira full number ku Kampala Kingdom watuula. Full number. Ye office. Mwagala baba we batya. Kusimibwa kwa kikaaki kumwetaaga. Sekandi ne Kadaga mumbulireyo owoluganda mwe yafiire Luweero. Owo nyine wetugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza naye ng'oli ku Yugi Update TV gw'osinzira okubanga otuwuliriza gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otuyungako. Ngenda kwongerezaako katono ku bigambo Rebecca alitwala Kadaga yaliko former speaker wa parliament. Kakati ensi yanibadde tenenya Rebecca Kadaga kuba ssaawa za kakati naye ali mu kwejjusa. Wabula ensi emunenya lwakuba nti Kadaga yeetuusaako bino byonna. Yalina chance ng'akyali mu parliament okozesa obuyinza bwe okukomekereza omulembe oba regimu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'obutatunda ggwanga. Naye yasalawo akwate ekkubo eryo olw'ensonga nti nno ndowooza ebyenfuna byali bimusingidde eggwanga lye. Kati ssaawa zino kigenda kubeera kizibu nnyo former speaker ono Rebecca Kadaga okunoonya sympathy mu bannayuganda. So nga luli yali agiina kuba yali alina obuyinza obusuula regimu eno. Kati ssaawa za kakati naye yejjusa. Ekintu kye yandikoze emabega alaba takyalina chance kukyakiivinga. Kati y'ensonga lwaki olaba nga obusungu n'ebiri ku mutima gw'omukyalo ono bingi. Era aba NRM abasinga batandise okuvaayo n'analytics waabwe okusobola okulaba nga bamubiitinga kubanga statement gye yakoze ekoseza ddala ekibiina era esobola okiddiza ddala emabega. Kikulaga nti Rebecca Kadaga waali kati bomu ebwatuka era nga yayinza okubwatukira ekibiina kino ekya NRM. Kati mu ngeri yonna yonna balina okusala amagezi gonna gonna okulaba nga bamuggyawo. Eizo obutadda mu kifo na kimu okulaba nga bamusuulira ddala ettale. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo sigenda kubanga nnyongerako kusukkaawo. Mweraba.